n'abagenyi baffe mwenna kyenjogeddeko ndowooza Ssekasonda okirabye oyo soba imaamu wa Masjidi Sulemani Kyamaani Shakuru sikwate bwatunula tubali tusalira nabbi naye nga balinga gwe batupakako obuki omukake naye kati nshango yimirire wano nkola yaffe ogimanyi mugenyi omukulu omubuulira amannya go صلى الله عليه أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فهماهما اللهم صل وسلم عليه الكلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون قريشية صلى الله عليه ابن مالك بن نضر بن كنانة
كتاب إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرهاب الحرمية صلى الله عليه وسمى في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى وربه. اللهم صل وسلم عليه. ابن مضرب نذارب معدب أدنان، وهذا السرك نظمت فرائده بنان سنة السنية صلى الله عليه. ورفع إلى الهرير إبراهيم أمسك عنه شهر وعبا. اللهم صل وسلم عليه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهى. اللهم صل وسلم عليه. فعاد به من إكد تعلقت كواكبه الدورية، وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واستدعو المنتقى. اللهم صل وسلم عليه. نسب تحسب الهلا بهلا، قلدتها النجوم الجوزاء. صلى الله عليه. أقد إكد سودد وقهار أنت فيه اليتيمة الأسماء. صلى الله عليه. وأكرم به من نسب ظهره الله تعالى من سفاه الجاهلية. صلى الله عليه. أولدنا زين إلهي وارده في مولد الهني ورواه. اللهم صل وسلم عليه. أفضل إله الكرامة المحمد آباء الأمجاد صون الإسم. صلى الله عليه. تركوا السفاهة فلم يصيبهم آروا من آدم وإلى أبيه وأمه. صلى الله عليه. سنة سرى نور النبوة في أثر غررهم البهية، صلى الله عليه. وبدل بدله في جبين جد الأب المطلب وابنه عبد الله. آدم اللهم قبره الكريم بعرف زكي من صلاة وتسليم وتعظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى على النبي. الله Entebe enkulu ennambi sobe nga papa obudde. أشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة حي الله أكبر لا إله. sina bigambo byakwogera nnyo naye nga bebagenda Dr. Haruna Rashid batuusa Seeguya mbatuusako meseji ntono nnyo nti okujja wano si kinyumo obunyumo nankwadde nga tunyumirwa naye teeka lyensomye erigamba inna hadhihi al-Qur'an yahdi allati hiya aqwam. Qur'an eno erungamya eryekkubo erisinga okuba ettereevu. Bwe tuba tuli wano ne MP Chance nungi nnyo nti tulina ebizibu kakati ebya police, national policies amateeka ge bateekawo naye gatuka ekiseera ne gatubeerera mazibu ate nga yagenda kukiikirira okubeera nti tufuna eddembe lyaffe ng'eddembe ly'omukyala mu maka, eddembe ly'omwami, eddembe ly'abaana abato. Munaddala abaana abato sijja kusoma amateeka gonna kukwata ku baana abato naye mangi nnyo nnyo. Omulimu Child Amendment Act 2006 ne East African African Charter. Naye bwe tuba wano ffenna ng'etulabye bano abaana abato nga basoma Quran gwe mulamwa. Gwe mulamwa obugenda okutujja ku DNA. Gwe mulamwa ogenda okutujja ku basajja okuwasa abakazi 10 oba 7 mwawulira nsiko nnene. Gwe mulamwa ogenda okutujja ku basajja okuwasa abasajja bannaawe n'abakyala ku bakyala bannaawe. Bannaaye sina bigambo bingi naye muleete abaana musobola nga bino salaama.
ate salaamu ekitegeeza isilaamu mirembe, ate buli omwana onya mirembe. Buli asalaga Allahumma anta salaamu wa minka salaamu, abali ku nsi banoonya mirembe. Kakati bumuleeta abaana bano ku salaamu munaba mutuukiriza bannaye. Sebo abali abakulu bannange, poliisi kati eziriwo ez'abaana muziwulira, naye abaana abato kati Uganda twetaaga abantu abali profession, abantu balina ethics, obuntubulamu. Naye kakati obuntubulamu bubuze mu bantu, naye tebugenda kuva waggulu mu bbanga wabula buva mu ffe. Abaana abato genda bemukola wano, eyo byennyini bye muba mugenda nayo ne muba muvudde wano ne mugenda mu masomero wa university, bwe munaamuvudde kweyo mujja kuba temuli ku mulamwa. Bannaye mwe bali kujja abazadde b'essomero bino mwanenkedde nnyo balayivoozayoza, bannaye ba senior citizen mwe bali kujja, bannaye basheeka abakulu ab'ettwala, anti bano be basheeka bagenda okuddira mu bigere byammwe, mwe bali nnyo mwe bali kujja. So omugenyi omukulu nsaba onzikirize nkomaawo, Haruna Rashid batuusa Seeguya bemutuuze wali ekiyunga. Barakallahu fiikum. Ab'ebisolo abasheeke baffe abaddaawa naye obudde butono. Chairman wero si one sinamulabako. Amanya gange ndi Dr. Batuusa Seeguya Haruna Rashid, Dr. mu mateeka si Dr. mu kuba mpiso. Ndi mutuuze w'ekiyunga nga ndi Director wa Al-Fatiha Education Center era mbadde lecturer mu University of Gaborone nga nakumaliza PhD mu University of Botswana mu ggwanga lya Botswana mu South Africa. Kati ntula no kiyunga naye ekindese ku mukolo guno kwe kulaba nti abaana abato ab'eggwanga lino batandise okufuna musingi nga gava wansi nga baweerera mu mbeera gye twagala, kubanga waliwo policies nyingi ze baleese naye nga tezijja kuyamba bulungi baana. Naye Qur'an mu suratu Isra ya 17 aya ya 9 okutuuka ku 10 egamba verily this Quran guides to that which is most right, nti hadha al-Quran yahdi allati hiya aqwam, Quran yerungamiza ddala abantu ku kkubo erisinga okubeera eritereevu. Kakati tulinawo parliament abaleesa amateeka agali ku regional, agali ku international level n'agali ku national level e Africa. Akati tuwaddeko ne mupi wano nga tuwaliwo kati kyekanga the Convention of Rights of the Child era 1989 twali tatufayinga mu Uganda mu 1990, wone African Charter on the Rights and Welfare of Child era 1990 ne East African Community Child Policy 2016 ne African Youth Charter 2016 ne Child's Amendment Act 2016. Gonna amateeka ago gawa abaana eddembe okuba nti babakuza bulungi, bayonsebwa bulungi, banywesebwa bulungi, basomesebwa bulungi, naye ate ne lireeta ekyejo kinene nnyo mu baana. Kati abaana boononese bazze bantu bakula mpolampola, mwe tufunye abantu abagala okuwasa basajja bannaabwe, mwe tufunye abantu abagala banga bwensiko nnene abawasa abakazi 9 aba 10 ng'ate si mateeka ga Busiraamu, si mateeka mu poliisi zonna eziriwo mu nsi, mwe tusanga abantu abakuza abaana emyaka negitawo ne bagenda mu DNA ng'omukazi yasobola okubeera mu maka g'omusajja n'amukwenyakwenya ate omusajja omwana n'aba wa musajja mulala ate atamuyonsa ate atamuliisa. So embeera yonna obunanfuusi n'obukwenyakwenya butwagala. Kati eggwanga lino lya Uganda tetulakinga abantu bali professional, tubadde twagala abantu bali human resource nga bakola bulungi, bawaereza eggwanga, balina n'omutima ogulumu eggwanga. Amawanga gengenze etambulamu gonna nga bwenze ngalaba tubulamu abantu abalina omutima ogulumirwa eggwanga, abantu abalina kuva wansi nga babatendeka omutima gw'okubaamu eddiini n'obuntubulamu n'okulumira eggwanga n'ennono tulyoke tubeera abantu balamu. Kale wendabye essomero lino nga mulimu okuweerera okusomesa abaana eddiini yaabwe, ngwana bakyali bato naye ng'olaba ebintu by'eddiini babyagala babijjumbira bampisa batula bulungi, naye nga nsinga abaana bava wansi nga bagenda we bato paka waggulu kiba kirungi. Era ne twagala abantu tubajjumbire okuleeta abaana mu masomero nga gano agabeeramu eddiini n'obuntubulamu n'ensi. Twagala kati kusoma busomi bintu bisacula okugobera ba colonial masters abanyunyusi batulekera mu n'Abangereza be tubatugoberera nga tuleka ebikwata ku ggwanga lyaffe ne bagwamu omwaya gw'eggwanga. Ekyo kyembaddeko wano nga nsaba abazadde ne bazadde b'ekitundu kino abasobola oleeta wano abaana n'awalala amasomero agafaanana gano aga Quran School oba amasomero gonna nga galiko kwegamba religious based nga galiko ko n'eddiini n'okuyiga ebikwata ku nsi yaffe, tulyoke tufune abaana ab'omulembe anaabeera abatuuze abatuufu okutwala eggwanga lino mu maaso. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu bonna abazize ku mukolo gwa ogwa director waffe ate tubeewo tuteekebwamuka kijja oba kibiina oba kitulowooze egomba ya campus yavaawa okuleka kiwanuko. Mbadde mbasaba tunyweze kikwati kye tulina
kubanga era bwe kina bw'anaatuvaako ajja kuddayo ewa ennama. So bwe tukwebaza MP oteesezza bulungi ebiteeso mu Parliament gwera 30 babyogera ng'ate abasinga obungi babaddeyo nga tebateesa. Ekyo tukikubire takibe. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kwebaza obwekyo kyoliko yongera okunyweza abantu bo nga bana kuteekateeka kijja maisha. Omukulu w'ettwalo kisobola okukwaniriza olwekyo sabe ebiriiko naye abaami bano nga bakulembeddwamu omukaddafu omugenyi omukulu bonna ye baatuula ne bakkiriziganya ne bagamba ekifo kino katiweeyo zimbeeko isomero buki